emirundi 4 Honorable Miyingo yayogedde ekigambo maama emirundi 3 ng'ayogera. Honorable Peter Ogwanga no Chief Whip ye yakiwandise na mu statement ye mama tosobola kufulumya results z'abaana ng'aba consumers ba results abazifuna tebategedde kye zitegeeza era bwe twogerera kati tetumanyi method egenda kuselectinga abaana mu grading gye bakoze. Bw'owa grading olina okubuulira nti eyafunye A aba yafunye 75 okudda waggulu, eyafunye B yafunye 4 okudda kwa 35. Kati byonna tebikola ki tebimanyiddwa naye bo babitadde mu bazadde bagende. Kyova olaba kati amasomero ku TV zammwe zino radio baheadmaster bayiiza wakakodi yakapya abange bafunye A 2 abafunye B bali 3 fe twasinza okukola. UNEB kyekola ne government eno kyekola kukweka facts nti abaana basoma bubi. Tebanyonyodde nti marks ze bagamba ezaava ezitali written grading eri gye bayise project tebalaga bwe bagiwadde baana. Kyetulinako information gyejja okufulumya baheadmaster bangi mu Uganda abasomesa bawanga bubi baana marks nga bwe balaba nti ogofunya 3 kubanga okusomesa tekuliiyo. Twagala kumanya project bwogamba nti byali kuyiga byalaani, kwali kukuba mataffaali, kwali kukola keeke, kwali kukola ki biki bye bakola mu ssomero ebyaleeta marks ezo competence based kibagamba naye byonna tebikola ki. Ekirala gwe nga gavumenti biki biwawa amasomero ebyaleeta competence based results ezo tebiriiyo naye bafooginga ne bayiyayiya ne bateekawo marks z'abaana kiro kitwala omunaku ne bikola ki ne biggwa. So gye tulaga si walungi. Kati olabye ekibadde mu gundi bwe kibadde kize mu parliament minisita abadde atutadde mu workshop ate nga tuli mu parliament oba ntegereka. Minisita abadde atadde parliament mu workshop atubuulire engeri gye bagabamu marks bwe basinziira. Ebyo si byaffe. Parliament enakulaga performance ne byaddemu naye tuyinza tusa mu workshop. So nekira nze statement gyawo enkya sigikiriza ayite ababaka abetuyite mu basement wano atubuulire grading nga nebuku eri then bagende mu byalo babuulire amasomero how did you grade children abazadde bamanye nti omwana wange bwe yafunye B C asobola ogenda ebuddo asobola genda gindi naye kati tebikola ki tebimanyiddwa. Mwene empya kituufu nungi naye gavumenti yatwala vunaanyizibwa okuginoonyerezaako n'okuginnyonnyola aba stakeholders nga mwe muli abazadde abaana n'abasomesa. Saawa zino n'abasomesa bennyini tebagitegeera ate abazadde bo tebagitegeererako ddala n'abaana bannyini bubonero nabo bennyini tebabutegeera. So much as curriculum eno eri learner centered and applied nti etunuulira nnyo omwana kyasomye n'okukiteekesa mu nkola. So mu kugaba obubonero oba grading system yonna yabadde esinziira ku kutegeera kwa mwana era nga bayimirira nnyo ku mwana kyasomye n'akinnyonnyola n'akiteekesa oluganda nga lunzi oluganda nga it is it reading in understanding interpretation presentation byekyekyo. So curriculum eno mu kugaba obubonero basinzidde nga ku maanyi ga mwana mu kusoma okutegeera kyasomye okukinnyonnyola okukiteekesa mu nkola okuzuula ekizibu mu eyo project gyasomye ate n'okuwa conclusion ye nga bw'alaba ebyekintu. So ebyo kwe bwasinzidde okuwa obubonero. Ekyenjawulo kyokka nti grading ministry gye yakozesezza nsuubirayo ebuzaabuza ba stakeholders bonna abaana abazadde n'abasomesa bennyini naye bw'otunuulira scores okugeza omwana bw'aba yafunye A oyo ateekwa okuba nga yabadde afunye D1 ne D2 mu grading enkadde ebaddewo. Omwana bw'aba yafunye B ateekwa okuba nga yafunye credit 3 ne credit 4. Omwana bw'aba yafunye credit C aba yateekwa okuba nga afunye credit 5 ne credit 6. Eyafunye D ateekwa okuba nga yafunye pass 7 ne pass 8.
omwana eyafunye E oyo aba yagudde, aba yafunye F9, aba yafunye bilo 40 39 n'okuddira ddala wansi. Nsuubira eyo grading ministry gye yandibadde evaayo ennyonnyole abasomesa baffe. Kaakati results ministry ze ya publishinze nazo ba stakeholders tebazitegeera kubanga kuliko result 1. Result 1 yoyo omwana nga yayise. Kaakati yo ministry yagyewo ebya first grade, second grade, third grade neteekawo result 1, results 2, results 3 ne 4. Owa results 1 oyo ye yayise era mu kuyita kitwalibwa nti yabadde alina ability oba amaanyi obusobozi obw'okufuna A, B ne C. Ministry kyetannyonnyodde bazadde era neetuwa percentage nti abagudde bali only 2%, ate abayise bali 98%. Nsuubira kisukkako awo kubanga omwana eyafunye D, ministry yennyini omwana eyafunye results 2, ministry yennyini yalaze nti omwana bw'atyo aba yasomye ng'ayise naye nga tasobola kuweebwa certificate olw'ensonga ez'enjawulo. Kaakati omwana bw'aba yasomye naye nga tasobola kuweebwa certificate oyo aba yagudde kubanga abeera talina kimulaga nti yasomye era yayise. Omuntu yenna nga adduse n'awangula emisinde aweebwa certificate. Omuntu yenna nga political parties anivairinze ba candidates abagenda zikwatira flag babadde bavuganya banjo eyaweerebbwa flag yoyo eyawangudde akalulu mu eyo party ate aweerebbwa flag aba yagudde. Kaakati ne kino bwe kiri omwana eyafunye results 2 oyo ministry yagambye yayise yabikoze bulungi ng'abitegeera naye tasobola kuweebwa certificate olw'ensonga ez'enjawulo. Kitegeeza oyo teyayise. So abaana abagudde basukako mu 2% nga ministry bwetugamba naye bayinza okuba balinga mu 20% kubanga bw'otunuulira oluzungu bayiseeko 97%, okubala 97%, chemistry bayiseeko 93%. Kitegeeza 7% eya chemistry bw'ogikonvatinga ku baana abatudde ebibuuzo babeera mu mitwalo nga 20. Abo bw'obagatta ku 2% eyagudde oluzungu 3.6 ne 3 something abagudde okubala by average, bw'obala average yazaabo abaana abagudde ziba zisuka mu 2%. Nsuubira ekyo kye kirina okutegeezebwa abazadde. So omuzadde ali eyo omwana yenna bw'aba yafunye D ku score sheet gy'olina aba atwalibwa nti yayise naye takwalifyinga kufuna certificate mu discipline eyo. Omwana eyafunye E oyo aba yagudde nga yagwiridde ddala n'ebigere nga biri waggulu aba yafunye F9.